bw'owulira amawulire nti UMEME contract yaayo eweddeko, oyinza munnange okukyakyanca n'ogamba tuwonye bannange, tuwonye. Naye jjukira nti emyaka 20 UMEME contract yaayo gye yasayininga bwetu yaweddeko, naye kye nategeddeko nti era bakuhanding over mu March. Bakuhanding over mu March. Kaakati muganda wange, Uganda tugimanyi bulungi nnyo. Nti amasanyalaze gaafuuka olufumo, transformer zibeera zibuuma buli kaseera. Gwe bw'oba nga munnange omanyi bulungi Uganda yaffe eno, oba weebase oba oli mu nnyumba ogenda okuwulira transformer ng'egira awo nga gavaako. Olwo muganda wange kitegeeza bwe buba kiro muyinza okuddamu okugafuna enkya akawungeezi, olwo nga bazze okuyitawo batereeze, ate era ng'egenda kuddamu ewuume. Naye nga kigambibwa okuba nti transformer ezaaliwo zikamenyo UEB ze yalekawo nti abasajja baazijjawo ne bazitwala ku faamu zaabwe, mbu gye ziri ku faamu zaabwe gye ziri. Kati olwo ne bayita zino ez'omu China zibaguze ku bbeeyi ensaamusaamu ne batuwa, kubanga gwe buli w'otambula gwetambula obuuza abantu mu bitundu ebyenjawulo nti transformer zammwe zitera okuwuuma, bajja kugamba munnange etera okuwuuma transformer, amasannyalaze ne gavaako. Akati munnange amawulire gaali badde malungi okuba nti gavumenti yeddizza amasannyalaze, naye ekyebuuzibwa nti yagagabeera bawa? Kubanga nze njagala okubuulira nga tukyasoma Kamasi, baatugamba nti ebimu batwasomako ku privatization, ne batugamba nti naye ebimu ku bintu gavumenti byetalina kwejjako ebiri delicate ennyo ge masannyalaze, ebintu ng'amasannyalaze ekyo baakyogerako nti kubanga amasannyalaze ga mugaso nnyo tebayinza kugateeka mikono gy'abantu bontu, naye gavumenti y'abasajja baffe bano abaagala omusimbi nga bano balinga abayonka amabeere nga bayonka ssente, nti ssente z'abayingira mu bwongo bazaagala nnyo, weewuunye era bawalaze empaka ekitongole eky'amasannyalaze ekyali ekya UEB ne bakitunda ne bakyeguza, ne bateekawo zi UMEME zaabwe oluvannyuma nga bamaze okulya omusimbi munnange, kubanga bwe bakubuulira emisaala gyabwe abalina eyo yinza okutya n'okutyaga abasajja nga babadde bafuna ssente. Kati bwe boogera ku Uganda Electricity Distribution Company Limited, oyinza okulowooza nti tebaddeewo. Ebaddewo UEDCL, ebaddewo era bwe bakugamba nti kati etekinze over muganda wange, oyinza okulowooza nti kakati kino kipya gavumenti ebaddewo era nga bweri nnyo Uganda Electricity Distribution Company ebaddewo nnyo. Essaawa eno kati batutegeeza nti gavumenti yeddiza amasannyalaze era balangiridde nti waliwo shift oba okukyusa enkwasaganya mu energy sector, era nga okubunya amasannyalaze wamu n'okugatunda bino munnange nti bikoleddwa okusobola okukendeeza ku miwendo to lower electricity costs. Weebuuze nti bagenda okutunda kuba batugamba nti nno balina okuprivatizing ebintu bino, ebitongole bino for better services, naye ate munnange ey'amasannyalaze UMEME yatufukira ekizibu. Nze wano mekwesesa amasannyalaze gabeera gavaako buli kaseera ate oba natuuka n'okubeera nga ne bwe naali agadde oba okwerekoodinga eyo vidiyo wano nti yanjogere ng'abantu bandaba, nagamba sijja teekawo ttaala kuba ojja kuba okyayogera. Laptop ejasigalako omuliro ate wali gaveeko. Kaakati olwo muganda wange kitegeeza nti paka lwe bitereera naye nja kusigala nga nkozesa natural light entonotono. Anti munnange kyolina kyogenda nakyo ate tunaakola ki? Olaba nti n'emigaati twagivaako, kati twadda ku muwogo. Kaakati munnange tuli ku Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL. Eno munnange emaze okufuna license okuva eri the Electricity Regulatory Authority URA
no, not URA, wabula ERA, Electrician Regulatory Authority. Era nga munnange license yegiwadde si ndala wabula to take over the operations from UMEME Limited. Era munnange kitegeeza nti awo baba bakomekereza contract ya UMEME y'emyaka 20 kibakkaanyaako 20 abasajja beebwe ebbanga nti eginawera emyaka 20 tujja kuba tumaze okubakuba era abasajja batukubye muganda wange batukubye. Kakati munnange yabadde press briefing Energy Minister Ruth Nankabirwa n'avaayo n'akakasa nti transition eno egenda kuba munnange yakakasa nti nno wabeerawo kye bayita affordable electricity for Ugandans, nti bannayuganda bagenda kuba munnange kati amasanyalaze bagasobola, nti goal ya gavumenti oba ekigendererwa gavumenti mu kukola kino kwe kubeera nti munnange bongera okukendeeza ku muwendo ku bbeeyi ey'amasanyalaze bu unit. Kakati nti bamaze dda kati nno ati batubugumiriza nti bamaze dda okubeera nti nno olwo bikira nti basooka ne bakendeeza ku bbeeyi y'amasanyalaze 23 ne 24 domestic tariffs nti zaagwa okuva ku sente shillings 85 paka ku 796 per unit. Kati munnange bano aba commercial ne industrial consumers bo nabo munnange bagula kasente akatonotono bo nabo babakenderezaako okusobola munnange okubeera nti ndo batambuza emirimu. Kakati bagenda okwongera okubeera nga babakenderezaako forode batukenderezaako dda naye enkendeeza tebatukenderezaako muganda wange oyinza okugwawo n'ekigulu ogamba bano abasajja ddala mu butuufu batuyita baweewe. Waliwo akalango kentera okuwulira nga ntambula akalanga essimu zino zikabiriiti obusimu obwo butonotono bajja kugamba nti essimu egula $3,990. Essimu egula $3,990, $3,3.9. Kakati awo bwe nolowooza nti bakusaliddeko nti bogedde $3,000 tebogedde $4,000. Kati awo nogibuga babansaliddeko essimu eri mu $3,000 kumbe era tojja kuwaayo $3,000 oba 4 bakuddiza 10. Kitegeeza essimu egula $4,000 kyekituufu kye baba bategeeza. Kati nabano nabo muganda wange okusinziira ku Ruth Nankabirwa ono munnange bw'atu yatutegeezezza n'essanyu eringi nti gavumenti egenderedde mu kukakasa nti bannayuganda amasanyalaze bagakozesa ku bbeeyi entono era nti tugenda kuva ku kubeera nti tukamulwa nga bwe tubadde buno bwe badde tukama essente era tebagenda kubanga bakomyawo kwegamba mbeera ng'ebadde eya UMEME mbu rates zaabwe babadde bazongeza bazinflatinga by 20%. Nti mu kukola kino annyonnyola nti bagenda kuba munnange bakakasa nti amasanyalaze bannayuganda oba gongera okubeera nga gabona mu bantu olwo nti bagezeko kuba nti bakwata ku bizibu ebya inefficiencies mu previous system, nti byonna bibadde byalema UMEME byonna bagezeeko kuba nti babikwasaganya nga bayita mu UEDCL. Kakati munnange gavumenti nti egenda kuteeka ssente nnyingi nnyo mu Uganda Electricity Distribution Company eno yetwogerako limited. Era nti bano ssente zebagenda okuteekamu bagenda kakasa nti nno ba enhancing infrastructure omuli installation of substations, transformers bagenda kuba bazireeta naba batutaasiza nno okuwona zino ezibeera ziwuma buli kaseera. Muganda wange njagala okubulira ennaku eri e Kampala ofanga tokoledde Kampala bengamba Kampala ntegeeza Uganda ofanga tokoledde Uganda ng'okozesa masanyalaze oyinza okulaba ennaku. In fact abakozesa amasanyalaze e Kampala ndowooza e Uganda bebakyasinza okulaba ennaku kubanga abaddayali amata bagayiwa buyi. Abaddayali bagayiwa buyi amata masanyalaze tegabeerako. Kakati munnange okuva eri Uganda Electricity Distribution Company Limited Managing Director Paul Mwesigwa
ono munnange abikudde ekyama n'agamba nti kampani erina pulaani namutayiika okubeera nti bagenda kuteeka $1 million 7.2 buli mwaka mu mulimu ogwo, era nga bagamba nti ekyo bagenda kikola okumala emyaka 25 olwo mbu bagirewo ddala ba eliminating power cuts nga tiwakyali masanyalaze okubeera nga gavaako e Uganda, okuvaako amasanyalaze kifuuka olufumo. Bashiremu bajja kuba bawasa dda nga bazaala dda n'abaana mu biseera ebyo. Ebyo ensuubira Katonda waba ntaddemu nga ndi mulamu, kitegeeza nja kubeera jjajja ajjudde ate alina omuzukulu akulidde ddala. Singa mba ntuuse mu myaka egyo nga nekirwayimu waali, kitegeeza nti mu myaka 25 we giriggweerako muganda wange kirwayimu ajja kuba ndowooza ali mu myaka nga oba 30 aba nga 30 ajja kuba naakuze kuba ajja kubeera emyaka giri eyo singa 38 n'omusanvu ajja kuba musajja mukulu ebyaddala. Nze Mukama Katonda aba ntadde nja kubeera mu myaka emikuuba mwenye kuba nfaanana ntya. Olwo buno bwe AI obulaga ng'okaddiye nyenkafuna enteekeyo ndabe oba bwe nnaaba nfaanana ekuba nyenkatana emijirimu zibinu. Kakati munnange era nga bagamba nti ssente zino eziri mu bukadde bwa $7 ekitundu ku zo bazifu, kitegeeza nti $45 awo bazirina eza $, okusobola okubeera nga babakana n'omulimu guno okubeera nti kati badistribuyinga amasanyalaze nga ba installinga substations, transformers baziteekayo zonna ne network upgrading. Muganda wange baba byogera wano ogamba nti abasajja bagenda kukola omulimu makula naye muganda wange nga bw'oziwulira ezo $7 eza $, ozimanye abasajja batandise okubeera nga bazikubira pulaani. Ate nga kyekituufu ojja kumbuuza nti naye kati gwe obijja muganda wange ojja genda okwesanga n'abaliyo kati ate be bavudde mu UMEME nga be bali n'eno nga baliwo be bagobye be bajje mu Uganda nga beewadde ebifo already balina connection kubanga bantu babadde bakolera wamu almost kubanga eno UEDCL Limited ebaddewo tebakulya ssente ebaddewo era kiba kitegeeza nti babadde bakolagana bulungi nnyo, temutuloopa temukola muti nammwe amugere mutiya bwe bityo. Ekizibu ekiriwo nti baba kugamba nti batukenderezaako ssente kuba batugambye nti ssente zo bazitukenderezaako naye batukenderezaako mmeka? Bagambye nti unit evudde ku 8.5 negenda ku 7.96 kiba kitegeeza nti batutoleddeko shillings 9 shillings 9 muganda wange leka kuddawo kucacyanja naye ng'ate njagala okubuulira nti ne unit bwe tuli n'ezo ze baatoolako ze batugamba nti mu 2023-2024 tebaali bazikendeezaako unit wano tugigula shillings 1000 shillings 1000 ze tugula unit ey'amasanyalaze n'ebyo bye boogera sibirabangako kati bino bye bakendeezezza baali badoga nti kali waakiri bannayuganda bagula unit ku shillings 5 waakiri kale bitaano naye kati n'ebintu ebimu twabibako bikozesa fridge tetuziteekako tosobola kufumbirako masanyalaze kyokka ate baagala kubeera nga bapulizaabinga ebibira naye jjukira nakugamba nti ebibira bino babiwalanira ddala yensonga lwaki oba oli bateeka n'amasanyalaze okubeera nga ali waggulu nnyo kubanga jjukira bo mwe beekweka nga bajja mu buyinza mu lutalo kati babitiira ddala okubitema birina okutemebwa biveewo kubanga muyinza okubikozesa okuyeekera gavumenti. Kati twogera kati ng'abasezi abagola essowaani twogera kati kakati munnange singa oba oli amasanyalaze gaba gakendeddeko abantu bajja kukozesa olutalo nti kale gaasi waali n'amasanyalaze nako ng'osobola okugakozesa kubanga ye bagateekako bitaano ng'amasanyalaze gabeerako tewali lwaki abantu ensonga lwaki abantu babeera bagula amanda ate amanda gaba gagenda kubeera expensive nnyo kiba kitegeeza nti tugenda kuba tufumbira ku masanyalaze naye esanyalaze olyepangako teekako paka oleeta olabe oyinza okunyumiza jjajjaawo ekifumbisisa ku masanyalaze. Kakati munnange newankubadde nga transition eno batugamba nti egenda kuba eboolekeza okusoomoozebwa nti bagenda kuyita mu kusoomoozebwa nti obuyinza okuva mu UMEME okugenda mu UEDCL wagenda kubawo okusoomoozebwa okw'amaanyi kati wayinza okubawo power cut batulabuliddewo nti amasanyalaze gayinza okutandika okuvaavaako ate nankabire bw'ati bwatugambye
era bw'atyo kakakasiza natugamba nti bino byonna bagenda kuba babimanaginga. Kakati munnange UEDCL katugisabire nti keize munnange mu system Uganda oba oli awo katwanticipating nti tugenda kufuna more reliable and affordable electricity supply in the years to come. Bakibanga munnange kisobose tugamba bugambi insha Allah.